Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege. Once again tuba tutumbudde ne muganda wange Kasozi Samuel the philosopher. Twogera ku nsonga nyingi. Tulina olutalo olwa Iran. Eggwanga erya Iran likyafunze ekyonga. America wenjogerera bino enyigidde buli agisala maaso. Trump sikiwa nti ne mukyala we kati amwesiga. Kuba buli muntu amukola ki amunyigidde. Bongereza egamba oyo omusajja tebalabanga musiru ng'oyo. Spain nababulira ebyaliyo, nababulira ebyali eyitale, China eri awo, Bongereza yatuuse n'okutuula abamu bagamba King Charles anti abadde ateekateeka okugenda mu America. Bamuga teyandigenze. Babadde bamusaba bangi nti abayambe tebamanyi musala kyayinza mumukolera yayinza omumuswaza nekiitirira. So n'ebintu ebyo bingi nnyo. Naye olunaku olwaleero njagadde nga tunaatandika mumbuuza ebibuuzo bingi. Nga bwe tutunuulira eddiini zaffe zino ze tusinza mwe tukkiririza obulungi nnyo Katonda waffe. So kiringa wonoobeera eno netubeera nti nno tulinawo ba Mutebi. Tulinawo Mutebi omwana wa Muteesa. Eriyo ba Mutebi abalala abaana b'abalala. Waliwo Muteesa wano Muteesa 2. So kakati eriyo n'abalala mu families oyinza okusanga mu Mmengo wano ng'aliyo ba Mutebi nga 6. Nga baana kakati baba bawulira nti ono Mutebi owa gundi. Ono owa kati ne ba Yesu owa wa Jesus baba bawulanga bwabusi. Naye nga walingayo n'abalala abagezi kati ngono Jesus son of Sirach yawandiika ebintu ebyawaga. Nja kujja Lumumba asomereko ko mu gundi eyo basooke balabe ebigambo ebya bayina Proverbs. Eriyo Solomon's wisdom kiri ekitabo tekimanyina Proverbs kirimu ebyamagezi. Nga si kya King Solomon. Bagamba ya King Solomon naye mu Bayibuli eno ey'Abayudaaya tebakiteeka mu lwaki ebitabo byabulanga. Jukira babamba ne bagenda Syria. Kaakati eyaleeta omuzingo ogwaliko ekitabo kino Solomon's wisdom baguleeta bannekeme yabaasiringa dda Bayibuli y'Abayudaaya ne bagaana okukyongeramu. Baba Greek ne bagamba kitabo kya magezi ne bakyongera mu Septuagint. Solomon yali yajja dda ye yaliwo dda. Solomon yaliwo dda 9 emyaka we yabeererawo. Yesu 9 around 8 we yabeererawo Solomon. Kaakati bingi ebyawandiikibwa. Kaakati Abasiriya abamu baddukanga n'omuzingo ne gugenda ne gubulira eyo ne bagwesonyiwa. Baba bamaze bano bannekemeyo okusiiringa Bayibuli y'Abayudaaya abantu ne baleeta omuzingo. Emizingo egy'enjawulo bagenda okuba mulimu ekitabo Solomon ziki twasiringa dde ne bakivaako. Baba Greek abali mu buyinza ne bagamba tetusobola kuleka kitabo ekyo. Tekamu. Ne bakiteekamu. Gatakaawo. Kaakati tunuulira ekitabo ng'ekya Judith. Judith tebakiteeka mu Bayibuli. Naye nga Judith yakola kinene y'omu ku bakyala abayamba Isirayiri. Judith yataasa Isirayiri ku mulembe gwa Nebukaduneza. Yes, yali mukyala mulungi nnyo. Beautiful. Naye mu biseera ebyo we yabeererawo Nebukaduneza yali threatening ebitundu bya Middle East. Nebukaduneza yalinanga general nga bamuyita Halofen. Nebukaduneza yabeeranga e Juba. Halofen yabeeranga ggulu alwana. Halofen yabeeranga eggulu ng'asindika ebbaluwa e Kigali. N'agamba abaawo obukingdom bwonna obuliwo omusalenda alinge mukkirize okubeera wansi ewaffe. Obassa ekyo tugenda kubatta abakazi bamwe tubatwale n'ebiki byonna. Nzijja. Kingdom ya Yuda yali ekyaliwo. Ya Isirayiri yali teriwo. Syria yali yagiwamba ddala 722 nga basigaddewo kingdom emu eya Yuda. Oba Southern Kingdom. Syria oba Iran. Syria ni empire yawambako. Isirayiri anti yakutukamu ebitundu 2 kingdoms 2 oluvannyuma lw'okufa kwa Solomon. Jeroboamu n'atwalako kingdom ey'omu north. Rehoboamu n'atwalako kingdom ey'omu south. Bonna nga baali kumpi baana ba Solomon ne bakutulamu. So kaakati eno ey'omu north y'Abasiriya mu 722 ne bagiwamba ne batwala tribes 10. Ne wasigalawo tribe emu. Era abantu luli nakyogera ne bagamba ate tribe endala yabulirawa. Tribe ze baatwalanga Isirayiri baagabira buli tribe ekitundu. Nti mwabengabi ewammwe empiki mwabegindi ewammwe ewa ne Isirayiri baabagabira. Naye baagabira tribe 11 emu tebagigabira eya Levi. Eyalevi lwaki tebagigabira ti yakwata omulimu ogw'okuweereza mu tempo bo tebaaba wa ttaka nti empeera yammwe yonna tempo kyovola mwaleetanga saddaaka
bw'oyita saddaaka ne bawaayo saddaaka ne basalamu oludda n'ofumba oludda olumu n'olufumbira n'otwalira bakabona y'empeera yaabwe kuba bo tebaabawa ttaka tebalima then naawe ne famire yo ne mulya olwammwe ne mutwalanga ekimu eky'ekkumi tekyali ky'abannaddiini bano abatubba nedda ekimu eky'ekkumi kyabanga awo yogera bulungi ekimu eky'ekkumi kyabanga ekimu eky'ekkumi yali mpeera y'abaana ba Leevi abataaweebwa busika mu Isirayiri abataaweebwa ttaka abataafuna mugabo nti olw'okuba bo tebaafuna ttaka Abagaadi baabawa Abannafutaali Abalawubeeni bonna balina ettaka lyabwe naye Abaleevi tebaabawa omulimu ogwabwe kuweereza mu tempo ero yaweereza mu tempo yalyanga ku bya tempo kati ekimu eky'ekkumi yali nsako y'abali abaweereza mu tempo abataagabana ati ne bana bakabona boyogerako bafaaza baani tebakola oli wa wano oli mu lulimbu naawe oli wa Leevi Katonda yawa baana ba Leevi tempo tekyali nawo yavaawo baagikuba ati kati tempo yagaziwa kakati tempo erimu ani akulimba ani yakikugamba kyekyati church be bantu abakuŋŋaanye mu malokola church tempo gwe mubiri gwaffe kulu Katonda atuula mu ffe kakati ani aweereza mu kasozi ndyoke muwe ekimu eky'ekkumi ati atuula n'atulya ow'emyoyo okulya ow'emyoyo okwo kukolebwa kyawukana ne bali kye baali bali bo baalina emirimu egimanyikiddwa kuwaayo saddaaka ali ow'emyoyo yali awaayo saddaaka mu nze baali balina okukola ogw'okuyimba baali balina okukola ogw'okugendanga kugine bamansira omusaayi emirimu gyali mingi gye baakolanga abaana ba Leevi mu tempo saddaaka kugenda ku mikolo baalinga babagabiranga kumpi buli bakabona gundi Moses yali Alooni yali yabaawulamu nti mwe kaakati abe mujja kuweerezanga bwe muti muweereze bwe muti bakabona be bakola emirimu era bakabona baafanga tewali wa kika kye yali yafanga kuba wagendanga mu tempo ng'olina ebibi wafiirangayo so risks baayina nnene olw'okukola mu tempo ye yali empeera beerekerezanga nnyo era nga kibakakatako naye bakabona b'ennaku zino osanga alina ettaka osanga akola wali yabbi eri ekindi ate naffe ne tumuwa ayagala Range Rover so kaakati luli kye nabagamba nti no baatwalako kingdom baatwalako 10 eya Isirayiri ne wasigalawo emu eya Yuda endala tetugyogerako olw'okuba yali teyaweebwa ttaka tewali we baabawamba yes so kaakati mbadde nkyakulaga nti Northern Kingdom eya Yuda ye yasigala kaakati Northern Kingdom eya Yuda ye yajja ebeerawo okutuukira ddala paka ku Yesu kyova olamwe muva we bayita Abayudaaya Abayisirayiri bonna si Bayudaaya era ebyokwogerako Abayisirayiri bonna si Bayudaaya eri Abayisirayiri abatava mu Abayudaaya be bano abaava mu kika kya Yuda ekyasigala be Bayudaaya yes so ayinza okuba Abayudaaya balinga boga abaana ba kintu ffenna tuva mu kintu naye tekigaana nti noli yali wa Nafutaali era beemanyi ebika byabwe so Abayudaaya twogerako abo bokka abaali ba Southern Kingdom abava mu Yuda era obuntu buno bubuzaabuza Abayudaaya Abahebulyo abaki byonna bitawaanyana naye tuli bisomesa eri ewaabwe gye bo babyawula Abayisirayiri bakyawula bo beeyawula era ne kaakati beemanyi ebika nti kino kika kyagundi kyova nti era neono Ptolemy we yayita abajjo translatinga bamuleeta nti ono bano be bava mu kya Yuda bano be bava mu bamanyi Yuda byayogera na wano buli omu yeemanyi nti ffe tuli bangabi omudinka wajagana naye oba Abaganda beeyawula batya naye nga buli omu yeemanyi nti nze ndi wangabi bafumbe obutaka bwaffe bakka buli omu Wakiso wano so kaakati mbadde nkulaga nti nno bingi ebyaliwo mu kiseera ekyo okuva ku Nekemeya okutuuka kaakati bo bano bajja babigattamu bwe bagattiramu n'ekitabo ekya Judisi gwe mbadde nkugamba nti Judisi yataasa Abayudaaya n'atta Jeno wa Nebukadduneeza era sitoole eyo bagyogerako omukyalo mulungi eyalwanirira Abayudaaya n'ayongerayo okuwambibwako kyo mu Bayibuli ey'Abaguliiki ekitabo kya Judisi baakiteekamu yes ekitabo kya Baluki baakiteekamu n'ebirala kati Abagriisi bo tebaayinayo Katonda waabwe Abagriisi baalinanga bakatonda baabwe ba Poseidoni baali abali ba Egypt n'abalala bonna aba Egypt abo bali ku gundi eyo
aba Egypt balinanga bakatonda babo naye nga womanyi nti omukulembeze yasalawo ekituufu kati Potolomayi ye bwe yajja yanyumirwa nnyo eby'Abayudaaya n'agamba ekitabo kino mu kitranslating ekidde mu Luguriiki. Bano abasajja aba Mount Olympus tebalina kye baakola kyonna. Ate abo baaliwo dda baali babeerawo dda. Oba we tuba tutunulidde Greece civilization eyo ey'Abagreece yaliwo dda Ionian civilization. Waaliwo empires mu 2013 waliwo bamanyiseni wabeerawo ba Troy wabeerawo ze bayita Trojan Wars zaaliwo dda nga balina 13 emabega. Yes. So kakati abo betwogerako bakatonda ba Olympus abalinga balekira ku mountain god Olympus. Mount Olympus. Yes. Abo badda baba Greek naye wano twogera ku Greece ng'emaze okuyita mu empire endala ezizze zigikola ki nejjanga esasika. Kuba ezo zonna ez'aba Troy bamanyiseni basipata baaliwo bajja bagwawo. So Greece naye twogera ku Greece kakati. Kati wano bo ono bwe bagaziwa ne batuuka ene waffe Misiri. Yes. Ono kakati kwe kuddira n'alagira yali akontrolinga wonna mu Misiri kumpi n'ebifo ebitukuvu ebya Isirayiri n'alagira nti njagala Bayibuli eno kubanga Oluguriiki kati ye official language. Njagala kubenga okusinza kukolebwa mu Luguriiki nga naye musoma bitabo by'Abayudaaya si kyayagala Luyudaaya. Luyudaaya luno lulina engeri lutukinako ne tubanga ate batufuga katuludibye naye tetujja kuludibya ng'abantu bano Abayudaaya bayize Oluguriiki ate tebasobola kusoma bintu mu Luguriiki nga basoma mu Luyudaaya. So n'asalawo n'agamba mu translating mukise mu Luyudaaya ne batranslate. Ekitegeeza Abayudaaya bamanyi Oluguriiki bulungi nnyo basobola okwogera Oluguriiki abamu. Ate kakati abakakati nedda abamayigratinga mu Greece balwogera abamayigratinga mu Walabu boogera abamayigratinga mu Africa boogera luki Lukoptiki na Niminda. So buli bamu gye baagenda boogera nnimi zeeyo naye lulijjukira yali empire yeefugawo wonna mwenna nga mulina kwogera lulimi omwo. So kakati eyo ye Septuagint Abagreece. Era Septuagint eno we tuba tugigenze mu details ebitabo ebimu bijja byawukana ebitabo nga Yeremiya mu Septuagint mwene yaffe Yeremiya chapters nyingi oba mu Bible y'Abayudaaya mu Septuagint chapters ntono bajjanga bajjamu ebimu tetujja kubyetaaga. Yes. Then ebimu ne stories zaawukana Septuagint erina byejjayo ennyo kati okugeza nga Genesis mu kutta Kayini. Discussion yaliwo wakati wa Kayini ne Abeli amukonvinsinga tugende mu nnimiro. Septuagint yekyongera kati ey'Abayudaaya yeegamba Kayini n'agamba Abeli tebakubulira kiki yamugamba. So kakati bajjanga bajja bagattamu ebimu ne bagattamu ne byawukana baatoolangamu ne bagattamu enjawulo. Septuagint Kayini bagamba ki ne Abel nabateera bakoma ku ekyo just kugamba nti Kayini yamukonvinsinga nti tugende mu field asobole okumutta bakubulira kiki yamugamba naye ate mu y'Abayudaaya yaga nti Kayini n'agamba Abeli tebakubulira kiki yamugamba ne badda ku story endala ng'amutta. So balina bwe babuukamu. So mulimu ebyawukanamu ebitono. Kati olaba ne ku Goliath Septuagint ekulaga ebipimo bya Goliath obuwanvu. Kyali kisajja kiwanvu. Yali musajja muwanvu. Giant. Bakozesanga nnyo cubits. Cubits ze baapimisanga edda mu biseera ebyo ebya Old Testament. Kati yo gundi Septuagint ekulaga nti yali wa cubits 6. Cubits 6 ze futi nga mmeka? Cubits 6 ze meters nga meters nga 2 n'ekitundu. Mita nga 2 n'ekitundu. Abamudinkamu Goliath okusinziira ku Septuagint naye ate bodda ku Tanaka ey'Abayudaaya Goliath ate bamuwanga yali wa cubits 8 n'ekitundu oba meters 3. So kati waliwo ebyawukana batuulamu batereeza waliwo ebyawukanamu ko kyenjagadde okuwaako ku njawulo eziriwo wakati wa Bible zino ez'emirundi ebiri. So kakati awo tuvuddewo eyo Septuagint tugimaze ye y'Abayudaaya ye y'Abagreeki ekyaliyo bulungi nnyo era ne byonna ebisinga ebiri mu Bible yaffe twajja mu Septuagint. Septuagint gye twajja
ebyo ne bisinga ebikwata ku Old Testament. Old Testament Septuagint. Yes. Tugivumaze Septuagint. So chovala ebigambo ebisinga betulina baptism Septuagint. Ebisinga tebyali bya Kiyudaaya. Ekigambo baptism kyo kya Luyudaaya. Kya Luzungu n'ekiva mu Luyudaaya. Naye Abayudaaya tebabiina nnyo kuba okubatiza tebakulina era Abayudaaya tebabatiza. Abayudaaya tebabatiza. Yesu ye yabireeta ate ne Yesu baabikopa Samaliya ye waali ababatiza. Batyati manna. So kakati tuvudde ku kanoni ne mpulaga baditamininga batya Septuagint ti Ptolomaayi ye yasalawo. Awo tewali Mwoyo Mutukuvu. Ntwala. Ne Septuagint nedda wali. Kakati katudde ku kanoni ey'Abakristaayo. Njagala esooka anti kale eyakristiyanite. Yes. Kyoyita omanyi wano bw'oyogera Abakristaayo Abaprotestant bambalira. Bakyewamba. Bafe Abakristaayo. Abakristaayo be bali be basookera mu kanisa y'egundi Antiokia ne babayita Abakristaayo. So kakati okuva ku Bakristaayo Catholic Church ye yenyigawo amangu. So okutweza kale katutunule tuva mu Septuagint tugende Abakristaayo. Bayibuli yaddako yene yajja ekyusibwa okusinziira ku wish za kanso ez'enjawulo. Kikyotegeeza nti nno Catholic Church bwe batandikanga Catholic Church ey'amaanyi after Constantine, Emperor Constantine, bayita kanso y'e Nisia. Kanso y'e Nisia ye yatabula okuva mu Christianity n'etabula ne tujja tufuna Catholicism. Ebikkirizibwa oba amasakalamenti mu Christianity tegaliiyo akasinga, gali mu Katoliki wano. Era kanso yayisa amasakalamenti agataano okusinga dda yali kanso y'e Florence Italy n'ey'e Trent 1500. Kanso eyayisa amasakalamenti okugeza amasakalamenti ge galiwa. Amasakalamenti zensiringa principles Abakatoliki tukuwasa matrimony ebyo ebimu byo byaliko naye mulimu enjigiriza baptism ebyaliwo okuva dda. Naye waliwo enjigiriza ezimu ezaali dictated ezayingizibwangamu mpola. Kaakati okugeza nga kanso y'e Trent eno eyasembayo okusiiringa ekiyitibwa kanoni mu Bukatuliki ebitabo ebirina okugobererwa ng'era wootobigoberera disaster mpaka yali kanso y'e Trent. Kanso y'e Trent yaliwo 1583 ng'ekyagiyisa lwa challenge ya reformation ba Martin Luther. Naye awo tujja kutuukayo kanso y'e Trent. Kati ntandika ne Nisia. Kaakati kanso y'e Nisia. Ye kanso y'e Nisia ejja etya? Kanso y'e Nisia oluvanyuma Emperor Constantine okukyuka nadda mu Christianity olwa influence ya maama we Helena. Awo tewaliwo Christianity before. Waalingawo Christianity naye nga babayigganya. Persecution ba Emperor Galerius, Emperor Diocletian nga bayigganya buli ayogera ku Yesu ne teachings za Yesu. Bonga basinza ki? Anti bo balinga basinza bakatonda baabwe ba Jupiter baani era Roman Empire. Roman Empire yali yesinza ki? Bakatonda bangi. Bainanga bakatonda ba Satanalia baani, bakatonda ab'enjuba aba Zeus baani bonna nga balina bakatonda bangi. Nga bakkiririzaamu era atakkiriza mu byo kyekyabaleeteranga entalo nnyingi okugeza nti gundi ekimu ku kyaleeta okuba Isirayiri ogimalawo Abaroomu bajja ne bayingira mu kibuga Yerusaalemi baali bakizimbako kyetoolooza ina wall n'ebiki byonna nga bakyo. Kaakati nga wabeerawo uprising Abayudaaya beekalakaasiza amagye g'Abaroomu gajja ne gayingira paka mu Yerusaalemi okugoba obwegugungo. Gayingira emidaali gye gambadde gyabeerangako kikamunye igo kyekyali ng'akabonero k'Abaroomu. B'Abayudaaya tebakkiriza mu Katonda mulala, bakkiriza mwali mu ggulu mwate muleese. Kaakati owavangawo obuzibu ne ssente ne batuuka ozigaana ez'Abaroomu olw'okuba zaaliko igo ne bakubya ezaabwe. So waavangawo enkaayana. Kati Abaroomu baayinanga bakatonda bangi era nga be basinzibwa Abarooma. Kaakati kuba bo babeeranga ne bakatonda ow'okuzaala babeeranga nabo Lupa nga ye katonda wa kuzaala gwabanga musege. Katonda w'okuzaala. Musege bagwita Lupa gwe musege. Kati yali katonda wa kuzaala kuba entandikwa ya Roomu yava ku Romulus ne Romas
abazaalibwa omusegene gubakuza so babanga ne bakatonda bangi nga bo bamanyi nti ono katonda ow'okuzaala Poseidon yali katonda w'Abagiriki ab'oku nnyanja n'abalala so ebitundu ebyo babeeranga ne bakatonda bangi Abayudaaya balina owaabwe ki omu kaakati Christianity ate wejja neyawukana ne ku Bayudaaya confusion ne yeeyongera Abayudaaya bamanyi katonda omu yawe kaakati era bo gwe basinza era bakkiriza mu Judaism laba ate abakkiriza mu Yesu we bajja ate nga bagamba ate kati Yesu mwana wa Katonda eyakomererwa yagenda otulokola yagenda okukola biki byonna ate awo ne bajja confusion Abayudaaya n'Abakristaayo ne baawukana naye nga bonna Roman Empire tebaagala kaakati ne babayigganya kati empola Constantine wajja okuyigganya Abayudaaya bwe kwakoma kuba kwali kwabulabe nnyo nga babateeka mu Colosseums empologoma ne bazirumya enjala ennaku 6 ne bamaanga Abayudaaya ne zibalya nga bo batudde eri balaba balinga abali akabina kasigadde ebweru oli bamuyizi mukutte eno neesika n'eno neesika bayigganya Abakristaayo ne basaasana mu bitundu ebyenjawulo ne badduka n'Abayudaaya badduka kibambulira kati Constantine wajja maama we Helena yalina abakozi bangi mwalimu Abakristaayo Constantine yasooka olwajja n'akyukirawo oba yasooka n'abeerawo naye yakyukirawo bwe yakwata empire kuba empire bazikwatanga bamaze kulwanagana wabeeranga baba bakyalenjinga kati oyamala okuwangula mbo yalaba akabonero k'omusaalaba mukuwa maama ye n'amugamba nti akukategeeza nti bw'onoowangula olutalo lwogendako jja luwangula naye wooluwangula kyuka okkirizeyo Obukristaayo nga omanyi bamaama baba ne influence ku baana abo abaakakulaako Emperor Constantine we yagenda n'awangula olutalo n'agamba maama kye yalagudde kituufu n'agamba nze ngenda kuba Mukristaayo kumbe maama yali alina sympathy abadde n'Abakristaayo abakozi bangi n'alaba we bayigganya n'agamba bambi nakano we banaakakwata bajja kukayigganya n'afoolinga in love with Christianity maama yes ye yavaako convincing Emperor era n'alyoka alangira nti bakiyita Edict of Milan ekiwandiiko ekyalagira nti kati mu empire yonna Roma weetuuka religion gye tulina okusinza ya Christianity Roman Empire n'eryoka etabula eki Christianity olwokuba babadde babayigganya ababadde bali ku kituufu nti ffe Yesu tebamumanyi nnyo nga mwana wa Katonda ffe tulumanyi olunaku lwa 6 kubanga ba Ale Church bonna ba Petero baani basabanga lwa 6 n'aba Catholic Church weeyingirawo ate n'ebikyusolo empula yalagira era ye yasamoninga nti enkaayana zonna eziriwo abo bagamba Yesu mwana wa Katonda si mwana wa Katonda Yesu okubatiza kwekulu n'alagira ba bishop bonna mu Roman Empire ne bayita council oba synod y'Enisia ne bakajagala muveyo nga mufunye consensus ku doctrine entuufu Christianity gy'erina okugenda nayo mu maaso ne batuula ne batandika okukanya kino tukigaanyi era enkaayana zaaliwo ezitagambika ku bintu ebyenjawulo Yesu mwana wa Katonda si mwana wa Katonda baakayana ne balemagananga ne batuuka abamu kati nga ba Erenius n'abalala ne baddayo ewaabwe ne bagamba ffe ewaffe gye tuli ekya Yesu okuba omwana wa Katonda tukigaanyi nti waliwo abagamba nti Yesu mwana wa Katonda ng'ate Bakristiani bulungi nnyo naye bajja babasapulesi olwokuba Roman Empire yagendanga n'ekiki ye yafoosinganga mukkiriza mu ekikirizibwa so ebyo ne bajja olunaku olutuufu olw'okusaba lunaku ki lwa 6 Sande ebyo byonna ne bikyusibwa Yesu amazaalibwa ge ne bagateekawo so Christianity tegaaliwo Abayudaaya n'Abakristaayo bennyini tebakkirizanga birthdays kubanga birthdays zavangako ebikolobero bingi abaakuzanga amazaalibwa baakolanga ebikolobero bingi Kerode lwe yakuza amazaalibwa omutwe gwa Yokaana baagumusalako okwegulumiza so baali bamanyi nti abakuza amazaalibwa bakoleramu ebikuve bingi bo nga tebakuza era Ale Church tebamanyi mazaalibwa olunaku lwe baalinga bamanyi lunaku olwa Epiphany mwoyo lw'eyakka ne batwalanga olunaku ne Easter nga tebabiriiko so byonna ebyo byagibwawo oluvannyuma lwa Constantine kanso y'Enisia Constantine yagibaga naddira Christianity ey'abapooso eyali egoberera naye bajja bagattamu eby'Ekiroma
biriwa bibagattamu nga Christmas 25 ntukuza Christmas Hey. okusaba ku Sunday ne babigattamu bali balinga basaba lwa mukaaga sokoleke ekintu ky'okusaba ku Sunday tekyali ky'Abakatuliki Emperor Constantine we yabigattamu olwo Christianity yali eri ku luguudo nefuuka Christianity ey'ekikafiiri ne bagattamu eby'Abaroma eby'ekikafiiri ne babigatta mu Bukristaayo okugeza okusaba ku Sunday yes ne babigattamu eri mu bagundi mu Baroma baasabanga Abaroma nga tebannayingira Bukatuliki Sunday lwalinga lunaku baasabirangako nnyo basinzangako Katonda ow'enjuba Solos olwa Sunday yakiba tugiyita Sunday Katonda njuba kaakati ne bakireeta nti okusika n'omwo okukkirizibwa tuve kuli olunaku tusinze kimu kubanga ba Elite abaali bafuga Roman Empire basinzanga ku Sunday kati nammwe eddiini babadde babayigganya okubakkiriza museseetuke mujje ku Sunday tudde ku Sunday ne bakyusa okubatiza okwali okwa Yesu okwokunnyika Emperor Constantine ne bakugaana nti ati baali Emperor bamugamba balina okubatiza Emperor wa Roman Empire n'atulamu nti bakunnyika amazzi ne bakujjamu n'agamba Emperor omulambo wa Empire n'agenda okuvamu nga Empire bagiwambye mmwe mulaba kiina bonna tekisoboka ogwo omuntu okwate Emperor omunyike amunyisa waamunnyikirayo ddala nga b'Abaroma bakutunuulidde bwe weekobaana ng'Abaroma abakakali abasirikale bakutunuulidde onnyika Emperor waabwe mumanyimu kye muliko nga mulina ku kisa kya Emperor y'abakkiriza mufune omusajja abayamba mutereeze kimubeerewo ate omuga mumunnyika nga waliwo ayinza okugamba jjukira Constantine ye yabayita ye yabateekamu transport abaleeta okubaliisa okusula okumala kumpi emyaka 2 osobola okuga nga Emperor bamaliza bayisiza mu buyisa kasaalaba mumpiseeko buyisa kasaalaba ngende n'omusaalaba ne gufuukira busimbo kubanga maama wa Emperor Constantine Helena we yagenda kutuwa mu kifo ekitukuvu mbo yalagira ne basima ewaali mbo ne bajjayo kye bayita True Cross omusaalaba omutuufu ogwa Yesu naye mu myaka 3 Yesu baamukomera dda kizibu nnyo okubanga gwali gukyali wugu wabula baafuna ekibajjobajjo ne era yakomawo nakyo mbuguno gwe musaalaba omutuufu era baakutulamu obubajjo baagabira kumpi amawanga gonna bali ku musaalaba mutuufu True Cross we baaguyita so kaakati awo n'omusaalaba ne gufuuka instrument tovola Obukatuliki bapulezinga omusaalaba teri baaposo baali bawa kitiibwa musaalaba omusaalaba tegwaliwo guno tebyaliwo ate akabonero byonna tebyaliwo teri aposo mwana mwoyo mutuukirivu tebabimanyi nako patiri mwana mwoyo mutuukirivu patiri bigambo bya faasa patiri bino byonna byatekebwawo Catholic Church n'ekyomwana sitetasi ya Yesu okubeera nti kaba muteeke kuba Katonda nakyera kyamala kuba interpretation ne bajja nga bakiisizaako kansa ez'enjawulo ne fatuwa zijja ne bakyapuruvinga kati ani ogaye patiri mwana ebyo by'Abakatuliki mwoyo mutukuvu n'abalala tebabikkiririzaamu ale Church yali tebimanyi ne roolo ya maama Maria yali teriiwo kuba Maria ate era y'omu kuba aleeta ennyo confusion mu ale Church nga yayagala okubeera omukulembeze maama wa Yesu era yayagalako okugitwalamuko waalingawo era Maria ng'ayagala kino bakimuwa kikwateko nga influence ye nnene nnyo nga bano ate bagamba ki ba Petero ng'ate bo bagamba nti yayagala Petero n'amugamba muggwe ndizimba temple Petero nti yali daalinga ennyo nti Yesu bwe yagamba Yesu bwe yagamba kuba n'ebyawandiikibwa bibiri nga bigamba nti Petero muggwe ndizimba kati nga maama wa Yesu yagamba atya yayagala oli omwana wange omwana wuwe maama tayinza kulekebwa so naye yali lwakuba yafa mangu teyawangaala nnyo so ne biggwa ebyo byonna bya so kaakati waayita kanso ye Nisiya ne balyoka bakola bingi ebyo byonna abantu asinga baba bagamba mbu kanso ye Nisiya ye yasalawo ebitabo ebirina okuba mu Bayibuli naye nga si kituufu teri likodi zonna zojja kufuna zikulaga nti mu byateesebwako mwalimu n'ekyaki kuba baŋŋamba nange nyina gwe nali nnyumiza ku bintu bya kanso ya Nisiya naŋŋamba nedda kanso ya Nisiya teyakyusa kintu n'eki baali mu kuasembulinga bitabo era bo tebalina kye baawandiika alimba kyali ki teyabimanya omanya kanso ya Nisiya ekyakiyisa yali kukola doctrine
doctrine za Kristaayo na kukanya ku bintu ebimu ebiremeseza Abakristaayo bonna okukaanya okubeera awamu okussa ekimu ya status ya Yesu mwana wa Katonda oba Katonda ngaawo wali debate etegambika wali debate etegambika awo okuzuukira n'ebirala kuba mulimu n'ebitabo ebimu ebikulaga nti ate Yesu yadduka tebaamukomerera ndibukulaga olibo we tuli batufunye waliwo ekitabo nga kigamba kitya Yesu nti yadduka ti malayika Gabudyeri yalabikira Mariya n'amugamba omwana we bajja kumukwata era baagenda okutuuka okumukwata Yesu n'atema nti Yuda Isikaliyooti ye yayambala enfaanana ya Yesu era yaddayo baaposo we beebakira nti awo Yesu we yaddukira wano tusoma mu nnimiro ya Getsemani ng'abaki badisaipo beebase nti awo mu kwebaka Yesu yali yategeddera nti bajja mukomerera Yesu we yaddukira n'atema era bakulaga nti Yesu yagenda n'abuulira yasigala akyabuulira era gospel esigala akulaga n'ebyaddi ya Yesu bye yabuulira ng'ageze India n'ebitundu ebirala yasigala akyabuulira waliwo ebiraga nti ati obwakabaka bwasigala yasigala akyabuulira paka we yafa ne biggwa ti naye wano baakomerera Yuda nti Yuda agenda okujja yasanga baaposo beebase n'ayambanga ekifaananyi kya Yesu bamalayika bajja ku Yesu ne bakyambaza Yuda we yatuuka nga ti Yesu ozze Yuda ne yeewuunya ate nga bamuyita Yesu abakomerera we bajjira abakwata Yesu bakwatamu Yuda tewali budde twagala kukukomerera balaba nti bakwatamu Yuda waliwo gospel eyogera bwetyo naye tebakiteeka mu bitabo bino ekyo tebakituwa tebakiteekamu ya kusubscribinga ku Focus TV yani bingi